Robade tomanyi. Takyasula eri. Enamayumba. Takyasulayo. Kisito Namugongo. Ate kiki ekyabaawo? Takyasulayo jo nabadde ku kkubo eryo ne banga takyabeerayo kala ina we yapangisa muno mu Kampala mu kibuga. Ne mukyala we? Oba yadduka mu maka. Byenkolako nenga taliyo ewaka eyo takyasulayo byenkolako mbirete mu bujjuvu. Olugabo lwoleeta? Lwendeeta nga lwocha. Pastor Bujingo yavudde Namayumba. Yava kati yava mbutugenda na myezi 3. Nga takyasula Namayumba? Wanji? Takyasulayo. Makulu amugobye mu maka. Nduleeta. Nkyalukunganya bulungi nnyo. Anti muwulira ekiriyo. Nkyalukunganya nduleeta. Takyasula Kanani? Takyasulayo. Simanyi Namayumba? Yes, takyasulayo tugenda myezi 3 era ewaka waliyo basikaali be bakuuma. N'omukyala kati simanyi byenkyali mu gathering n'omukyala akyaliyo. Bwaba yavaayo yaddawa. Kakati apartments nina ze nategeddeko nazo byonna tukyagenda maaso. Zasulako? Zasulako? Zaali mu kuzimba sente za Pentagon we zaalaga. Azimba apartment? Awo weeziri awo nkutwalewo. Ku Mbubi Road waliwo eziriwo. Si ku Mbubi Road but behind Mbubi Road. Ngovudde ku pass 5. Waliwo awo eziriwo. Pass 5 wenkolera sauna. Ku poko gundi eyeddako. Webasikiranga ng'okyayongerayo. Ngovudde ku mpuuta kati tuuka ku pass 5 supermarket ezo. Weeyongere n'eryo ekkubo. Ngokirira ngokyamye ku pacify weyo ene ekikubo nga kikutwala eyo munda ye bayita kibumbiro biche sides ye kikutwala ye ekikubo ekyo wane kyengulu bateekawo mayumba g'abasomero y'Abasomali baba licho babani eyo apartments zola bezo gibasitudde yo full abannono bibala bya Pentagon ani kirabika ndowooza sente zinavaamu nga zijja tuzibe Pentagon. Ate ezo ntono ebwe biweerewo ezo ndozo waliwo rooms nga 12 oba naye waliwo endala sides emunyonyo bwino okugambye ndeeta sawa yona ngenda kwa sente za Pentagon azizimbyemu apartments kati aveyo yeegana Namayumba takyabeerayo awoza nti baagala kumutta simanyi biki kaakati tukyanoonyereza mukazi kijje yaddukidde ayina kubanga yaddukidde wa mukazi omulala oba yazeeyo wa mama Teddy senga twabimanya towakana ssebo naye mina ayinza obutawakana ebintu by'abafumbo asobola kubanga yazeeyo wa pairing ng'ayina be yalidde eyo oba balima n'atera okulya nti Susan we bimutuukako makula bireme mukola ki emekobera surprise amanye nti no boss wasaba okola ki obanga alinayo omukozi gwateeka oba omukozi ewaka nga yamulidde kwe kudduka naye antakyabeerayo oba abakozi abeeno ku radio oba abakozi eno ng'alina gwe yalidde ngaga kakati n'okumugoba sijja mugoba gwe manya nti boss wasaba bakola ki bamuwa nga naye bwe wajja n'enkulya n'osigalawo kati n'omulala nina omumulya kwange ebintu byakweteeka byakubategeka abagamba ekintu atutegeka anatero kikola nga luli bwe yagambanga empeta si yekikumbe ate agamba abantu eno kumbe ye yatandise eddala ine ey'obwenzi ng'atandika okukuba empeta eyo agivumirira empeta si yeba yakuwasa siwasa ngundi empeta eyo yabwasita yabiki olowooza ye Katonda baali basira ogamba nti empeta eyo erina okugatta abafumbo so ye akola ebintu mugendo kituukako nga ye yaba preparing either nga yakikoze oba nga anaatera okukikola okitegeera kati ye n'abalekaawo nga mukoleki naye that was a very bogus gundi era nze senga era kyova olaba ffe twagala enkyukakyuka mu ggwanga Uganda nti nga nze ndi mu ministry ya ethics and integrity seriously omusumba ow'ekika ekyo banga nze nkola ku UCC nga nvunaanibwa mu kitongole ng'ekyo ne tubeera n'abasumba abagwagwa mbankozesa kigambo kijaawo ne tubeera n'abasumba abagwagwa nga mmwe n'okola statement ng'eyo nga nkuba odo basikyo nze kennyini okwesitukiramu nenzija ne awo kyakiyo nenjigala nze kennyini nga minister wa ethics and integrity obanga akulira UCC Uganda Communications Commission nzija nze kennyini nengamba kanetuukirewo nzigalewo we yayogeredde bino nenzigalawo nentekawo ribiti nenzire wange mu office nenkulindo John Numbe kubanga bwe natuma ba juniors oyinza bawaayo kitu kidogo ne bamaliza ngera bakugudde nabi nenkulindo je wange ojje tuogere ku nsonga eyo nkubuuze wabadde otegeeza ki omuntu ategeera n'obwonga ayinza okwogera ebintu ebisirunga bino so omukozi nga otudde ne boss wo muri awo mu church boss yali yakusaba asabadde ngo badde ocha resistance olaba boss wakyuka naga olabye tugende ompe ne misasi babisomesa teaching him Lunyankole kyovula nagambye nze natandise mbwenu amagara
ndije nolota ebyo olina okubimanya mukwano kubanga ebala kutwala mu basement ng'olinawo olina entandikwa mukwano kati mukwano ng'atannayiga yiga olunyankole mukwano ng'olina entandikwa ng'olina entandikwa so mwami Bugingo njagala mugamba nti nno be bantu betwevuma nze ngamba naye kale bannaye waliwo olwembeera awo ne ngamba kale amabeere g'omukyalo oyo agayonsa Bugingo kweyolevo ng'omwevumye nnyo kubanga be bantu abali badde bategeera be bantu abali badde batuuza jeno nga bamugamba oli CDF mulamba kino tebakikola okitegeera oli CDF ate oli mutabani wa mukulembeze toyogera bwoti kati gwe nga CDF nze weebale nnyo toli wa Buganda gwe kenyini oze weepaatiseeko erinnya lya banno nti Bugingo naye nga toli wa Buganda nemmanya okitegeera nti gwe wenyini ojogamba ndi Muganda w'e Masaka ndi Muganda Masaka yewaffe Masaka yewaffe okitegeera naye mwoyina amaka mwoyina businesses mwoyina buli kimu kwegamba mwobbidde ne bannayuganda ssente zaabwe mu Buganda bannayuganda ssente za Pentagon ate tezabbibwa okitegeera mwofunidde mwokoledde obufere bwo bwonna mu Baganda booli mu kwogerako olwaleero nti oli naayagala bannaffe ababiva organic basajja Mengo ngowe nalina okusomozebwa okwenjawulo mu ndwadde ezimu ezitali zimu ezisumbuwa obulamu bwo ezisumbuwa obubiri njagala kutegeeza nti wali Mengo ku Biva Organic waliwo abasawo abakujja kubanga bakukebera era bakujjanjabe olina sukaali olina prostate olina cancer olina ania olina omugejo olina appetite mutozigaana olina fibroids n'ebintu n'ebisumbuwa obulamu bw'abakyala n'abaami n'abasajja abakuze n'abasajja abalala ababulijjo njagala bategeeza nti mugendeewo basobola okubanga ate babakanika mu ngeri ekika ekya waggulu ennyo wetuuka Mengo okungalabi za Kabaka yambuka katono ojja tuwa kooti y'Emmengo eri awo then kooti y'Emmengo okiwako opposite side waliwo ekikubo ekikyama waliwo ne office za Uganda Telecom eriko balita Ham Mukasa Road ku Ham Mukasa Road bonna yongere maaso ojja kubalaba ekizimbe kyaffe ekyo bakiyita Biva Organic era kya kiragala kiriko ne lanyiza ne bali otuuka wali owulira ddala nti otuuse ku Biva otuuse ku Biva Organic okitegeera buli kimu kiri bulungi abasawo we beetala badde eno badde eri naye bannaye mwami Ssenjo bwe yakola ekintu kye n'akyorganizinga so akola bulungi ebintu wanti bwobanga okola ekirungi era n'abantu bakwettanira so akola kirungi era abantu bamwettanira so mugendeewo nammwe sobola okubanga ate ebintu bibatambulira bulungi badde ngamba nti kale so mwenna temufana ndwadde teweesibako kirwadde kirwadde tokituuma linnya mbu simanyi nessengawo egindi yafa kansa obulwadde bwange buli bwe butyo obulwadde bwange tokola bwotyo njagala obeere osooke bigaane bugaanyi nti obulwadde bwange wabutuuma na linnya obulwadde ng'ate abajjanjabi bali so mugendeewo ku Biva Organic bakujjanjabya ate nga bakujjanjabisa ebintu by'obutonde natural products olaba green olaba ennande tomanyi kyekola olaba akakonzikonzi olaba akakwansi je nabaddeko mu nnimiro yange eyo ne buno obugundi buno obukwata ku ngoye babuyita batya obo kati recently nabadde ndi kugundye ku mutukutu awo nga mulaba asomesa ssere nenga kale ffe abalimi ssera tutawanya tumujjamu tukola biki abeerako ne ku Facebook oyinza omufollowinga n'olaba byasomesa otekamu Biva Organic ojja kuba obiraba omanye kintu kyaddala akadagala kano kamaanyi nnyo kayinza okukuleetera olubuto olwo lukyankalanya atali lubuto kakozese nayeteekateekera okufuna olubuto kakozese kuba kajjanjaba infections omuli UTIs omuli candidiasis omuli kabootongo syphilis omuli ne gonorrhea endwadde y'abazira ateeka oil ebigambo ebyo biwulidde abantu bayinza okuba nga balowooza tunyumyamu binyumye gw'atabanyizibwa infection omuli UTIs omuli candida omuli syphilis omuli gonorrhea okozesa otya nywa nimu powder ku mazzi agookya ku makya n'akawungeezi asiiba mu bitundu ebyekusifu siiga nimu oil abamu basiiyibwa abamu babutuka abalina athletic foot ebigere ebyonooneka mu mpataanya ne bivaamu obuwunga ne bireeta kaboni mugere kozesa nimu oil musiigamu nga bw'onywa nimu tree powder sirise nga ndowooza okusirika kwe kubadde nga I think okusirika abadde n'ebizibu amabega kaawo olimba mbimbuulireko omukazi yafiira mu kyaki Pentagon sente zaddamu ne zibula ye bannange nkuweko olugambo olupya lwobadde tomanyi takyasula eri enamayumba takyasulayo
Kisito Namugongo ate kiki ekyabaawo takyasulayo jo nabadde ku kkuba eryo ne banga takyabeerayo kati alina we yapangisa muno mu Kampala mu kibuga ne mukyala we oba yadduka mu maka byenkolako nenga taliyo ewaka eyo takyasulayo byenkolako mbirete mu bujjuvu olugabo lwoleeta lwendeeta nga lwokya Pastor Bujingo yavudde na mayumba yava kati yava mbutugenda na myezi 3 nga takyasula mayumba wanji takyasulayo makulu amugobye mu maka nduleeta nkyalukuŋŋaanya bulungi nnyo anti muwulira ekiri nkyalukuŋŋaanya nduleeta takyasula kanani takyasulayo simanyi na mayumba yes takyasulayo tugenda myezi 3 era ewaka waliyo basikaali be bakuuma n'omukyala kati simanyi byenkyali mu gathering n'omukyala akyaliyo bw'aba yavaayo yaddawa kakati apartments nina ze nategeddeko nazo byonna tukyagenda maaso zasulako zasulako zaali mu kuzimba sente za Pentagon we zaalaga azimba apartment awo weeziri awo nkutwalewo ku Mbubi Road waliwo eziriwo si ku Mbubi Road but behind Mbubi Road ng'ovudde ku pass 5 waliwo awo eziriwo ku Poko gundi eyeddako webasikirange ng'okyayongerayo ng'ovudde ku mpuuta kati tuuka ku pass 5 supermarket ezo weeyongerayo n'eryo ekkubo ngokirira ngokyamye ku Pacific weyongera nekyo ekikubo nga kikutwala eyo munda bayita kibumbiro biki saizi eyo ekikutwala eyo ekikubo ekyo wano ekyengulu bateekawo mayumba g'abasomero y'Abasomaali oba Bariti oba baani eyo apartments zoolaba ezo gye basituddeyo fulaba nnono ebibala bya Pentagon anti kirabika ndowooza sente zinaavaamu nga zijja tuzimbe Pentagon ate ezo ntono ebiweerewo ezo ndozo waliwo rooms nga 12 oba naye waliwo endala side z'emunyonyo bwino nkugambye endeeta saawa yonna sente za Pentagon azizimbyemu apartments kati aveyo yeegana ennamayumba takyabeerayo awoza nti baagala kumutta simanyi biki kaakati tukyanoonyereza mukazi kijje yaddukidde alina kubanga yaddukidde wa mukazi omulala oba yazeeyo wa mama Teddy senga twabimanya towakana ssebo naye mina yinza obutawakana ebintu by'abafumbo asobola kubanga yazeeyo wa naye bannaye waba yazeeyo bannaye atubuulireko iniroozi nga tubeera ku gundi musumba Teddy atubuulireko oba yazze baamugaana okwogera mu kamera mama Teddy baamugaana kituufu mama Kayanja mama Eve Senyonga bakirimu nnyo nga nedda we musajja muleke yagwagwala ebibye betokkiriza ate kubanga ye so back to the point Kyagulanyi asosola mawanga ekisookera ddala Kyagulanyi senga yali asosola mawanga teyali badde na mukazi atali muganda nga yafumba ewuwe ate nga tabadde naye nti yamufunye jjo yamufuna dda tegiringa myaka 20 nga n'ebyobufuzi tebinaba tanabirowoozaako tanakola ki naye nga naye omulaba nti yali yawasadde oyo mukyala w'oyo nze ndowooza people muntu his excellency Robert Kyagulanyi bamukwata bubi batya oba sinamukwata bubi mwami Bujingo jjukira bo bali ku payroll kati yebisiyaga yasirika oba kati bali kweriwa Trump yabalabisa bakati bali ku payroll ey'olunyankole kati akalu katuuse wabula kuba kusaanyaawo wabula bw'ogamba mbu nno Kyagulanyi asosola mu mawanga ate gwokubira endere jeno n'avaayo n'akola tweet n'agamba nti ono namuwambye muyigiriza Lunyankole mbadde wenzija nga njagala kugamba nti nno nga njagala kubuuza mirundi emeka gy'obaddeko ne ku social media ng'olaba omuntu avuddeyo kola akatambi ng'ono omwana eyasembyeyo kola jjo wano ng'avuma Abaganda n'atwaliramu ne Ssaabasajja waffe ogamba ono Munyankole yeeyita yagambye Munyarwanda oba Munyarwanda oba Munyankole kati byonna tetumanyi mirundi emeka gy'olaba muganda ng'avaayo mwe basirusiru mwe muli Banyarwanda abazze babikola munankola ki ndi mu Buganda neeyagala simanyi biki fe Banyarwanda tujja bafuga paka kufa simanyi fe Abanyarwanda hererererere tukimanyi mu abaliko naye n'amawanga g'abannammwe mugawe ekitiibwa nze siri mukyala Muganda naye mu Buganda mwenfunidde emirembe mu Buganda mwenfunidde empisa zennina zino ennungi oba oli awo zoyinza okugamba nti nno nange nti kanjogeremu kiri nti Buganda yakuza ya mentoring abantu baayo kati nange I'm one of the mentors Buganda has mentored the people
Buganda has mentored or nurtured into that good woman you see. Okitegeera. Era kinnuma nnyo okulaba ng'omuntu ayogera bubi eri tribe ya Buganda eno. Kuba ffenna I think Buganda is yesinze okubeeramu amawanga magatte. Buli ajja atuukira wano. Buli ajja atuukira muno. Ate nafuniramu emirembe mwatu ne tutavaamu. Okitegeera. So ekyokuvaayo okugamba ku ssaawa zino nti nno His Excellency Robert Kyagulanyi yaleese okutabulatabula mu mawanga nze ngamba Bugingo either tategeera oba alikola kwagala kusanyusa bakama be. Kaakati batunuulidde ekya His Excellency Robert Kyagulanyi kyeyayogera wano juzi nti nno Omuganda yenna ng'akyagenda mu maaso n'okuwagira Mwami Museveni ne gavumenti ye abatategeera era mu butuufu abatategeera mbuuza lwaki. Abaana bawambiddwa. Abaana b'abantu babakoze ebintu byonna bingi. Ebintu Mwami Museveni gavumenti ye ekozesezza nnyo abaana ba Nambi okubanga baleeta ebizibu batuusa ku bannaabwe ebizibu bakola kino bakola akozesezza nnyo Abaganda ekyo badde okirealizing do you know that ekyakikozesezza wabaawo ekyetaagisa kyonna ekyekisiru Omuganda gwe bakiwa n'agenda alwanisa banne Omuganda gwe bakiwa n'agenda akola ki okitegeera nti gwe Omuganda bakozesa nga toilet paper n'omaliza nga bakusudde na mutooyi kuba tubalabyeko bangi okitegeera ate ng'oggyeko n'ekyo emabegako awo waliwo obuklips obwatambula ng'omukulu yennyini agamba I'll crush them, I'll do what? I'll crush. Mwawulira buntu bwa Mwami Museveni nga butambula. I'll crush those Baganda. I'll do what? Tuba tukyali awo nga tuwulira n'akalala. Make sure those Baganda don't get numbers. Bonna obuntu nga buyitamu. Tuba tukyali awo nti ate I am teaching him Lunyankole. Kyovula nagambye nze natandise mbwenushi amagara. Ndije nolota ebyo oyina okubimanya mukwano kubanga ebala kutwala mu basement ng'oyinawo oyina entandikwa mukwano kati mukwano ng'atannayiga yiga Olunyankole mukwano ng'oyina entandikwa ng'oyina entandikwa so mwami Bugingo njagala mugamba nti nno be bantu betwevuma nze ngamba ne kale bannaye waliwo lwembeera awo ne ngamba kale amabeere g'omukyalo oyo agayonsa Bugingo kweyo levo ng'omwevumye nnyo kubanga be bantu abali badde bategeera be bantu abali badde batuuza jeno nga bamugamba oli CDF mulamba kino tebakikola okitegeera oli CDF ate oli mutabani wa mukulembeze toyogera bwoti kati gwenga CDF nze weebale nnyo toli wa Buganda gwe kenyinoze weepaatiseeko erinnya lyabanno nti Bugingo naye nga toli wa Buganda nemmanya okitegeera nti gwe wenyini ogyogamba ndi Muganda w'e Masaka ndi Muganda Masaka yewaffe Masaka yewaffe naye mwoyina amaka mwoyina businesses mwoyina buli kimu kwegamba mobidde ne bannayuganda ssente zaabwe mu Buganda bannayuganda ssente za Pentagon ate tezabbibwa okitegeera mwofunidde mwokoledde obufere bwo bwonna mu Baganda booli mu kwogerako olwaleero nti oli n'ayagala akole statement eggwanga lisaanewo lwakuba ye ayagala kufuna ssente bwe statement eyo bwete bwe yagikola ye lwakuba ayagala bafunako ssente agala eggwanga lisanjire ye abazungu bafujjirire gweze wabba mu bannayuganda wano mu Kampala ne mu Buganda nga byo mulowooza abantu babeera babyerabidde so nze ngamba Mwami Kyagulanyi yagenda okukola statements gye yakola nga naye asinzidde ku biki ku byalaba byemukola n'omukulu bye yayogera ki byeyogera nti njabba crashinga Baganda tuba tukyali awo nti the Baganda should not get the numbers mu byemmwanyi tuba tukyali awo tuyiga Lunyankole ye bannange okuyiga olulimi kati lwampaka Lunyankole kati lwafuuse lwampaka ekintu ekyo bw'okitunulira bw'okigenda deep bw'oli waga nti namukutte muyigiriza Nyankole oli abanga agamba nti nayagala nsijjifula y'Abanyankole ndoze era kyekiddako kati nze era nange kati nange ekintu ekyo natuddemu nenga tebabanga bano Abanyankole banyiivu nnyo kuba buli muntu ayogera Luganda mu Buganda baagala tuleetera Lunyankole era we natandikiddewo neŋŋamba nentandika okuba ku mutwe bwendi nentandika nga ŋŋamba Olunyankole kati kamumo mbere nga nkuyina nnyo era newaka natandise otandise ogamba n'ogwo ngamba nabaisiki bange nimbagiranga weewe esikaali eroho ez'omuduuka ogenda ogula esikaali twatandise ewaka kubanga kati kyekiriwo kirabika kyetuddako ati mbwenushi
hati mbwenushi twagirangu nyenkyakare tuina erizoba nitugenda mu meeting so kakati gwe atalina Lunyankole nga tolina amuwadde basic Lunyankole owedde owedde ate dobere nga tomanyi Lunyankole nga tolina n'ekirevu ebibyo bibi ye wabula naye njagala kwebazaako Abanyankole abamu abavuddeyo ne bavumirira ekintu ekyo kyana kimbadde n'okubuuza nti ate nga bakyala nze bannange oba Abanyankole abakyala oba batebetegeera nnyo abakyala bavudde ne bavumirira ekintu kino ne bagamba tulina businesses tulina business omukyalo ono alabika abadde akola mu kikuubo nina gwe nawuliddeko ng'agamba tulina business naye mukimanya abadde batugulako ebintu abasinga obungi baganda bazze batugamba ne mutukola bwe mutyo ne mugamba bwe muti ne mukola bwe muti ne kati tetukyalina na business nze owedde abantu bajja banvuma eno mu kikuubo bannyombesa mu kikuubo biki naye nga really lwaki mukwata edi mutwe ne mukola bwe muti ne bwe muti mulooza ffe Abanyankole tuli basanyufu lwaki gw'ovaayo n'ogamba nti oyogerera Abanyankole as who As they are king kubanga mwajjawo obugabe bw'Abanyankole. So the Abanyankole community is not happy? Some of them are not happy. The few, those abali majebe bali happy. Oba the few n'abalala bali eyo. But to me I think abali maje but the few abali mu ngalo zaabo. Okitegeera. So to me I think not all Banyankole are happy about what is going on. Kubanga waliyo n'Abanyankole abeetaaga enkyukakyuka. Ng'oli ne bw'aba teyeetaaga nkyukakyuka. Ne waliyo n'abavuddeyo. Waliyo omusajja gwe nalabye ng'agamba kukikoleddwa Edi Mutwe bannange guuni mbadde nga wa NRM neeyambudde ekibiina kyammwe leero nkivuddemu wemba bwe mutwe bwengenda otreatinga bannayuganda musajja yabadde mukulukulu bw'ati kantu ne katambula ku TikTok. Kyekyo waliwo baseeka b'abasiraamu ababeeranga ku social media okwo nga bavuma eddiini ezo nga boogera nga balaga nti tolina nakozesa kintu kya muntu atali musiraamu. Naye tubagamba era bannaabwe bennyini babasomesanga naye ojja kugamba mutwetaaga kintu kya musiraamu dduuka lyogenda okugulako lya musiraamu oba gwolina edduuka agenda okujja okugulako si musiraamu. Ne batandika okuddamu amagezi. Kati singa tutandika ebintu ebyo oyagala kungamba abantu abali ku haamu konna basiraamu abali ku kizimbe kye kyonna. Ate bonna basiraamu. Bonna basiraamu. Kati baagala abantu batandika ebintu ng'ebyo. Nti kaakati gwe lwakuba ffe tuli bakatuliki katubeere mu bakatuliki. Lwakubanga oli mubaka nga olize mu kifo kyaffe tugeze for example nti Lubaga nti woobanga oli musiraamu oba tetukuwa wadde ng'olina obusobozi ng'ebigambo byo birungi ng'obadde mu bantu baleme kuwa kalulu. I'm just giving that good example. Nti woogenda oba ekibuli nga weesimbyewo eyo baleme kuwa muntu nga mu katuliki lwakubanga ekifo ky'abasiraamu ng'ate omusiraamu aliyo maybe ayinza okuba tasobodde kukolera bantu oba ekizimbe bakiteesewo mbu kyasse wali mukuleme gendako bakatuliki nti njagalako basiraamu bokka kati bye bino babujingo bye baagala. Bobi Wine ebbanga nali atambuza talagangako busosoze. Lwaki ye bujingo yagambanga abantu mu kubafeera n'okubabba n'okubagundi mbu Katonda antumye njogera eri omusiraamu omugamba mulokole n'atali mulokole awo yali tayita bamadiini malala era abayita so bonna abeetaaga era bonna baabeerangayo era ne ssente sebo z'olina ezo ze wazimbisaako manya kuliko ez'abasamize kuliko ez'abakatuliki kuliko ez'abaki kuba ffenna twavangayo nga tuwuliriza programu zo n'omusiraamu nga naye kimukakatako okuwaayo oba yawangayo because agamba nange njgiddeko ebigambo ebirungi kanteekeyoko guno omutwalo gukole ennyumba ya Mukama. Osegeera Kyagulanyi abasajja abatambula nabo mu kibiina kyenze bwe ndaba Secretary General w'ekibiina musajja Munyoro omwogezi w'ekibiina Muluuli omumyuka we Musoga Treasurer w'ekibiina Katana Munyankole sirabawo nti Zedriga owa Northern Uganda deputy gundi mukyala w'eri eyo sirina bakulaba busosoze nti nakutte ba family ye oba akutte ba nga kino bwe kyetulaba mu gundi mu government eno nti ogenda mu UNRA beebo URA beebo gundi kyekyo mu water makomera simanyi mulago baani bonna herefe biki byonna nga kwegamba nga biri side emu nga babiza side emu that is not there. So eyo kadi babujingo gibazanya eyo gama muno simanyi biki bikoze bitya obusosoze bavuga kintu kya byabufuzi ndowooza bagezaako ovuga kintu kya byabufuzi ate n'ekirala bujingo yakimanyi ndowooza ye muli bamugamba gwe wotayogera ku Bobi Wine omusaala mye obanga omusaala gwa mama omwezi ogwo tegukola ki nendoza buli lwayogera ku Bobi Wine oba buli lwayogera ku linnya Kyagulanyi oba Bobi Wine oba okyegera ndooza eringa omusaala gukola ki n'alawensi nga zikola era ndooza ina n'abaana bagamba kano kasalemu era amanyi nnyo gamba mukasalemu bakasalemu kalagewa
So meaning these people are on a payroll nga lwatayogedde ku linnya Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine ng'ebintu bye tebikola ki nga tebigenda kutambula nga n'omusaala tagenda kufuna nga n'ebiki okyegera nti bana b'ebantu abakoledde ebyambiyoni is it ambiyoni I don't know why mu government eno and because they hide mukiri ba supporting other government nayo neetafaayo kubanoonyerezaako. Take for example bino ebintu ebyaliwo Namuŋoona ngate even recently naliko nnyumyako n'abantu enda mugola ne bagamba n'ekyamazima tetulina sasiri tewawulira tewali mubbi yalumba tewali batemu baaliwo tetulina kye twawulira obadde ogamba bino ebyokufa kwali kyadde naliyoko nga nnyumyako n'abantu nga munange bawala kata wano ntyawo batirawo abantu abanne bagamba bannaye tebabalimba chips abakyala ba chips eyo yessawa gye batandika obutandisa okuma esigiri zaabwe okuleeta ebintu byabwe ku stage okyegera n'abacapati bakolera ekkubo bakolera ddala paka ku makya segere sogamba Richard tebamutirawo abennamuŋoona bwe bagamba nga lukyali ku bugingo still alina akantu akali mu kutambula social media agenda kagamba nti nno gwe omukozi waka bossi wakusabako owe tomumma oba wakawuliddeko housemaid house girl singa boss agamba nti nno nkwetaaze osawo bussa ayogera ebyo musumba alina n'abakozesa bakozesa oba si yakwogera akantu ako nakawuliddeko I was forced to kawuliza emirundi nga 6 naye jo nabaddeko nno ewaluta maguzi eyo mu area ye nagenzeemu nga tamanyi nabadde nina abantu bange bendi mu kutambula nabo nga tutambulako sides eyo manyi ffe munaye ba foot soldier tutambula buli wamu okubanga tukola ki tukolera ekibiina kyaffe ki National Unity Platform so benabadde nabo mu mmotoka omu ye yakireese naga ne bannange nga tamanyi nno nti oba nina biki n'oyo omukulu naga naye tuli mu ggwanga kikoffe ate kiki mwawulidde ekintu kya bugingo konze kitya can you imagine yayogede n'akaplayinga naye twakawuza emirundi emirala nga 6 nganze ŋŋambo basiwulidde bulungi kaakati ne ŋŋamba kubamu ekifaananyi nze actually namaliriza nga ŋŋambye naye mbabuulire bugingo akoze buli kimu alage bannayuganda abasabira ewuwe nti bannange bantu mmwe nabakoowa naye baganye mukola ki omuviira kaakati ndoozi asigazaayo kimu oba alireeta mafuta oba ki oba kwegattirako badduke like ensonyi ebakwate badduke bagambe nti ki naye nga yakoze buli kimu okuba n'abantu bave mu kanisa ye balemeddeko yagenda nti boss omukozi oba mwagala abagambe atuuke ekiseera abagambe bannaye lino ettaka lye muliko sirya mwe temuddanga wano ndoza oba kye balinze nakyo kubanga gwe teeka ne example nga ndi naawe gwe mwami wange tuli mu church fenna twaze n'omukozi anti jukayo tuba tuvaayo bonna tubaleeta family tujja mu church abaana bange bali awo omukozi ali wali omwami atudde wano ne gundi ali wali atandise bannange anko baddadi we babasabanga bawala baffe ba anti ba anko bano we bajja ne baddadi ne baboosi ne bagamba nti mpa ebintu omuwanga buwi okusobola okuuma amaka n'omulimo okuuma amaka dadi bwakusabanga muwe buwi anko bwakusaba muwe buwi. How can I banange ekintu ekyo nga I'm just imagining nga gwe mwami wange we are in church n'omukozi waffe atudde wali okitegeera ne kali church ezasomesanga abantu temwegabagabanga biki kati ngate musumba gwoyogere obulwadde weebuli mwekuumire munno mbandowooza is the message okitegeera. I thought that would be the message for the congregation. Okimanyi nti omuzimu gw'obwenzi ogwayingira bugingo ati gutambula misana gumuvubutuka namune gwagala gukoleka ebirala ebbali okitegeera kwaka kiri ekyamulumba ye nga ye kyekimuwogeza ne bino kuba yamanyi. I just imagine nga ntudde n'omwami wange n'okola statement ng'eyo mbuulira do I come back to your church tomorrow? Kati waliwo ekintu otamanyi abaganda balina olugero bagamba oba okalya dda kaddadda ekintu ekyaliwo emabega kikomawo mu maaso. Makula teyali mukozi ku Soroti. Yali mukozi. Bugingo si yali boss we. Kale no statement yawukana n'ekyo kye bakola. Boss we yajje wo mukozi. Nti boss mukama wo abaze n'akusaba. Muwe. Kati mukiri Makula teyali yali mukozi. Ono si boss. Kitegeeza kyategeeza. Kati abanga agamba n'emirimu gyonna gw'omukasola boss wonga alina kyayagala mu kimuwe era teweekanga nga n'abawala kati ku Soroti abaliwo awo abali akyere
ate kati ekigambo njogedde kozi naye abalaba sho ba myaka 18 nogenda ngo ngalatoza no yabadde ayisaawo kyogamba nti nno omukozesa we bakusaba oba n'ekiralo manyi bujingo yamanyi tu preparinga mbuuza nti how ayinza okuba ali tu preparinga ng'ayina be yalidde eyo oba balima n'atera okulya nti Susan we bimutuukako makula bireme mukola ki amanye nti no bosi wasaba oba ng'alinayo omukozi gw'ateeka oba omukozi ewaka nga yamulidde kwe kudduka naye antakyabeerayo oba abakozi abeeno ku rediyo oba abakozi eno ng'alina gwe yalidde naga kakati n'okumugoba sijja mugoba gwe manya nti bosi wasaba bakola ki bamuwa nga naye bwe wajja n'enkulya n'osigalawo kati n'omulala nina omumulya kubanga ebintu byakweteeka byakubategeka abagamba ekintu atutegeka anatera okukikola nga luli bwe yagamba nga empeta si yekikumbe ate agamba abantu eno kumbe ye yatandise eddala layini ey'obwenzi ng'atandika okukuba empeta eyo agivumirira empeta si yeba yakuwasa siwasa ngundi empeta eyo yabwasita yabiki olowooza ye Katonda baali basira ogamba nti empeta eyo yalina okugatta abafumbo so ye akola ebintu mugendo kituukako nga ye yaba preparinga either nga yakikoze oba nga anaatera okukikola okitegeera kati ye n'abalekaawo nga mukoleki naye that was a very bogus gundi era nze senga era kyova olaba ffe twagala enkyukakyuka mu ggwanga Uganda nti nga nze ndi mu ministry ya ethics and integrity seriously omusumba ow'ekika ekyo banga nze nkola ku UCC nga nvunanibwa mu kitongole ng'ekyo ne tubeera n'abasumba abagwagwa mbankozesa kigambo kijaawo ne tubeera n'abasumba abagwagwa nga mmwe n'okola statement ng'eyo nga nkuba odo basikyo nze kennyini okwesitukiramu nenzija ne awo kyakiyo nenjigala nze kennyini nga minister wa ethics and integrity obanga akulira UCC Uganda Communications Commission nzija nze kennyini nengamba kanetuukirewo nzigalewo we yayogeredde bino nenzigalawo nentekawo ribiti nenzire wange mu office nenkulindo John Numbe kubanga bwe natuma ba juniors oyinza bawaayo kitu kidogo ne bamaliza ngera bakugudde nabi nenkulindo je wange ojje tuogere ku nsonga eyo nkubuuze wabadde otegeeza ki omuntu ategeera n'obwonga ayinza okwogera ebintu ebyekisirunga bino so omukozi nga otudde ne bosi wo muri awo mu church bosi yali yakusaba asabadde badde okya resistance olaba bosi wakyukanaga olabye tugende ompe ne misasi babisomesa osegeera ne lwaki bujingo talangira nti si musumba n'alangirako wagudde oba musawo muganda oba comedian oba kiki because akozesa ekifaananyi ky'obusumba ate ebintu byakola not church kyobola bennaku zino emmotoka ye atambula terinaako obugombe atya okuswala kati yatya okimanyi nti emmotoka yafiira mu Richard yeeyo ne bagikyusa kkala okimanyi nti nemmotoka kuba endabirwamu amasasi bagakuba mu ndabirwamu yokka bode yona tewali wafuna sasi tewali wafuna duriiro kyogala okomeza akagambo ka duriiro ke kansesezza tegali masasi naawe sasi gaba bwegate naye nkubamu ekifaananyi sasi 15 mmotoka kimbowa kubamu ekifaananyi nga gavumenti ekyuse bujingo ono ddala nkubamu akafaananyi nga bikyuse keberako byonna kiri kitya nga byonna bikyuse nga His Excellency Robert Kyagulanyi atudde mu ntebe nga ye mukulembeze wa Uganda njagala kana akantu kasalemu katambule nkubamu ekifaananyi bujingo yagenda kuyitawa ku bigambo bye bazze boogera ku bintu bye bazze bakola ensi eno abantu bano babujingo ne ttiimu yaabwe akabano kaabwe ka ttiimu ako akaliwo to fight His Excellency Robert Kyagulanyi naddala nga bujinga assets zonna nti aziri mu Buganda agenda zikolera ki agenda oba sizize nakyo kisoboka bwe tuwulira bagamba mbu babakolera mu mannya gaabwe simanyi bakola biki nga siibu zaabwe eyo pointi ye Pentagon etuuseewa teri update yonna kugambye sente baziteekamu apartments azimba buyumba n'ettaka wali mabega kawo nina ne kakantu kenalaba nga mama Fiina agamba mbu bakagule naye akagula ettaka kumpi naye wali ku Yesu amala oba yagula ettaka oba yagula amaduuka oba yagula biki tabanga yamuguza eryo sege so nze wabula sikyagaana kwogera ku Pentagon kubanga yo teriiyo oba gannyana agalinywebwa abaali wangala ne basigalawo I doubt
So kakati bwe jingo ne tiimu ye akakiriki kako ke bateekawo okukuba Kyagulanyi. Mbadde nkubuuza olowooza ng'ebintu bikyuse, how can it be like? No, gavumenti zibaawo empya zijja era abantu kike kibanoonya engeri gye bafayitamu okutuula mu ndala. Abamu bejja ne beetonda. Mbuki bagenda ne basibwa, abamu bageramu ekizairo, abamu bafuuka abantu ba bulijjo. So naye yalimanya kyalibeera, yalimanya kikyalifuuka gavumenti ng'ekyuse. Naye abantu bonna abavuma His Excellency Robert Kyagulanyi. Wanina ne gwe nalabyeko ng'agamba oyo Robert oyo Kyagulanyi mubi nnyo ne bwafa simanyi ne bwakola ddi. Wakalabyeko? Waliyo nno abakozi abamu ab'oku TV ababiri abanaatera okwekubira ku TV gwe lindako eyo program. Bagenda okwekubirako. Ku TV eriwa? Ku TV. Ku Munyu Kisula TV. Kisula TV. Bagenda okwekuba lumu kubanga omwatwala munne omutajjukira nti ono munne ye mukama we, omulala tajjukira nti ono ki. Naye eyo sho ne omukulu bagenda okwekuba lumu. Eyo sho kyaji. Tombuli ekisiraani ekyo. Tombuli ekisemaju ne bwafa. Eyo sho kyaginemesaako gitegeera. Ne omusajja mwennyini omukulu agituulako. Gwe nandirowooza nti is a professional mu journalism with experience. Ayina ebintu byayogera togada experience bye batugamba nga is the best teacher. Kyakyuka experience is the worst teacher. Kubanga experience omusajja oli waliwo n'abadde ndaba kwade kuziika kwa Rajivu nga one of their reporters ali live in field. Kati omwami ono nga yalina omuyita. We all know how tukikola nga tugenda calling someone ali mu field. Yes, nga tuyita omuntu ali mu field. What we always do, we have to give a preamble about oyo gyali. Bannange tugenda kwegatibwako musasi waffe Pachoto asinzidde ku Lumbe bagenda okuziika Rajiv Katulabe ate ebikisi yasoda okubanga atukuŋŋaanyiza Nampacho n'akuyita. Oli live buuza ku batulaba biki over to you. Aha yakikoze atya? Omusajja ono yagambye. Matiya sooka ompe ngenda. Maliriza nze dakika 5. Yagambye. Oba omwami oyo reporter fo baali waka tulabe gyali. Naye nga communication yonna oba ogiyina mu talkbacks weebale nnyo eri mu coordinating control coordinatinga n'oli era bakugamba naawe nti nno munno omuwulira ndoza omuwulira bulungi ebyo byonna seconds 5 ne bakubalira nti kati muyite naye kati simanyi kale kulaga nti tali prepared atola nze nkyova olaba nkugambye nti era nze senga nali minisita wa gundi etwala ebigenda ku mpewo byonna nannyini TV nali musiba nensiba n'abakozi bonna. Tobasiba omuwa amateeka gakutambulirako ye kati bamuwa amateeka gakukolirako. Nali badde ng'ono omwana wa Jose yagamba mbu eyo TV yali yeetaaga nannyini waayo naye agobwe. Actually si kusibwa naye kugobwa. Sooka bigirwa omumaze. Nti nannyini TV yeetaaga kugobwa n'abakozi bonna ne bagobwa si kusibwa bati kugobwa. Gobwa. Nga MD ne bakugobwa kani imagine binga ne MD ne bagamba ekifo kino za tukigwanidde kiveemu. Edda ndowooza UCC inoteeka abantu nga bakola kuteeka lya banka bw'oba waliwo sente z'olina okuba nazo ng'oggwaga kakati ne UCC yalina okukola ekyo olina okuba ne bachelor's degree mu media studies olina okuba olina okuba ne at least half of your bakozi should be professionals olina okuba ne sente z'okubasasula at least ebyo singa biteekebwawo oba oli awo naye mune UCC gwe kasooba ng'osasudde sente zaabwe nga bakola license ng'ogenda maaso ng'okola nga n'abakulu obayiseemu tugenda kutunzike twogedde ku nsonga ezo Bobi Wine tumulabe simulaba nga muntu asosola amawanga actually Bobi bali mu kumuprovokinga kababeera ati n'abaganda ababena badde abakatikiro alina akatambe ke yakoze katikiro ng'agamba nti nno okwanda kwa 2 mu gumbo ekwagwa banopo bantukirira nga banka kanangirire era Bobi Wine yamwanukudde yagambye katikiro tukusamu ekitiibwa naye tewali yanupya kulumba ntirangirira nga bamulumbanga ni ye kigundu ye mukulu kigundu banya ono aliyokozi yani anti banaye byabakama anti kigundu yali atukwata ate roli yamugambye nti tukimanyi bulungi nti sigwabya kunda lwaki tujjawuwo naye n'agamba nti ffe kyetukwagalamu nga katikiro okomentingeko ku bintu ebiba bigenda mu maaso ngera naffe wetubeera ano netusaba nti no bannange kino ngera bwe wakoye ku nsonga ya Eddie Mutwe amangu ddala ne bamuproducinga public
kitukusaba naye tugamba tulangire because we know sigwali mu buluki so kati Kyagulanyi bwe n'abeggwanga libiba mulumba ate gwemba atalumba mawanga amalala ngate waliwo ali mugamba nti no tukuyigiza Lunyankole agala kugifula monaka y'Abanyankole anyway kwa kinyini by the way Kyagulanyi awandikidde Abanyankole bonna abali mu bifo ebyobufuzi eby'amaanyi awandikidde Batika Turebe I think even some elders awandikidde baluwa sinabajira bajje gisoma bulungi yawandiseemu n'abakopingako buli aveeyo Thomas Tayebwa bani buli MP aveeyo nga bw'amaanyi amukopingiddeko n'abakulembeze b'eddiini abasiraamu abapasita abasumba ababishopu naye abawandiikidde abalamuzi abawumula abakyaliko ng'abalaga nti bannange eno ensonga gye n'omwozi mumugambeko agenda kweta ekintu ekitajja kuvaawo mangu that thing it is the same thing which happened in Rwanda 1994 Etusi n'Abahutu lwalita lw'amawanga so anyway mukama jutwagala omusaba tubasibule wano ninjala bategeeza nti Dream Restaurant eri wandege yawo gwe nayo n'obusibu njala ekuluma njagala ogende nate olye emmere abudde bwonna ojja kusobola okubanga ate oyimire ogisangawo ku makya olweggulo ekiro nawe buli kimu ojja kubanga ogisangawo gwina wandege ya ku Biashara Road oba ku Mawanda Road oba ku Equity Bank oyambuka mu katono nnyo ojja kubanga Dream ogiraba ate era nawe ayita mu bitala by'Wandege ya Lumayiro bisomoka woti katono ngo kuti kyenye kyekaleerwe era Dream Restaurant erinaanyi ddala nga wakava ku ekyo ekizimbe kita Ajika Sule Mall Dream Restaurant ate yawe inako n'ebisulo bya